Honorable Rebecca Kadaga. Nze Nanteza Topisa Tracy nga nsinziiridde wano e Jordan mu kibuga Amani. Ensonga y'okwagala okusaanyawo omulimu gwaffe, nze ng'omuntu agwenyumirizaamu sigiwagira 100%. Omwaka gwe mmaze ne Jordan nsobodde okwegulirawo poloti zange 2 ne nnyambako ne bazadde bange mu mbeera ezimu. Kye tuba tumanya nti buli mulimu gulina ebigusoomooza. Ffe bameyidi abakola mu nsi z'Abawarabu tulina ebitusoomooza. Abasomesa e Uganda balina ebibasoomooza, abasawo balina ebibasoomooza, nammwe bamemba ba Parliament mulina ebibasoomooza. Wano Honorable Betty Namboozi baamukubira mu Parliament ne bamumenya omugongo, naye teyalekeraawo okutuusa bubaka bw'abantu be, kuba kye yali akola yali akyagala. So n'olw'ensonga eyo solution si yakusaanyaawo omulimu gwaffe. Mbadde nsaba gavumenti nammwe bamemba ba Parliament at least mutufunire ba lawyer mu buli nsi y'Abawarabu yonna gye tulimu, mu Jordan, Oman, Qatar, Saudi Arabia n'endala zonna, kubanga bwe tusindika ssente zaffe mutusala omusolo. Nze mbadde nsaba mutufunire ba lawyer ne kampani zino ezireeta abaana okukola eno mu nsi z'Abawarabu mubateekeko amateeka amakakali. Nsuubira ekyo kijja tuyamba nnyo okusinga okumalawo guno omulimu, kuba bangi nnyo tugwenyumirizaamu. Nsigadde nze Nanteza Topisa Tracy wano e Jordan.